Obadde ova ompita mu kabuga ke Kalagi kakola mu ggombolola ekyampise mukono abatuuze beekubye mu kutaka ne beekalakasa ng'akiva ku transformer yatwalibwa ebbanga likulukuliza mu mwezi. Twazitunda abaana baffe tebalina kye balya nga tubaguliramu kawunga emyezi 2 n'ekitundu imagine nga leero batuddako omusolo twagala amasanyalaze olwaleero sibyamufuzi naye twagala amasanyalaze omubisi gwe tulyamu bagadde oluguudo oludda e Kampala abasuddemu emisanvu wakati mu kutegeeza nga batakyakola nga n'abaana baabwe tebalina bazza ku masomero kuba bayimiriddewo ku masanyalaze. Twazivoma umeme ne batusuubiza nti bagenda giriza enkya kati tumaze ewiiki endala namba bawoza teri matiriyo ffe tulina famire tusasula buli lunaku omusolo babitadde mu byabufuzi. Abatuuze batayiza emmotoka eziwerako kubadde amagye ne UDC ero ezibadde ziyitawo ne baziremesa okutambula. Embeerewaliza poliisi n'amagye okuva e Nagalama nga bakulemeddwa mu DPC Edina Nyiraneze okujja mu kifo kino okukakanya abantu ekidiga bali Amasasi ne tiyagaase okubakakanya. Kyokobedda poliisi yebagoba nga gye badda nga kitwalidde poliisi essaawa eziwera okuzza embeera mu nteeko. Kino kiviiddeko omubaka w'ekitundu Abdullah Kiwanuka buli mama yini okujja okubakakanya ng'abagumiza transformer egenda kujja essaawa yonna. Ekizibu ky'amaanyi nnyo always gavumenti erina okwerwanako okulaba ng'etereeza negetinga in charge and control ekibululu n'ebbula ly'amasannyalaze ne transformer okubbibwa. Yakusakidde gwino ku Bukedde TV.